Tubalamusizza abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abate nnyo. Gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gabasomerwa Ladies Like. Tuula, kalira, wuliriza, nyumirwa amawulire. Ekyo yakisazeeko amaserengeta ga Ssemazinga Africa. Amazzi gakenderedde ddala ku biyiriro by'ekitundu kyonna. Mu Zimbabwe ne Zambia amasannyalaze okugafuna lutalo, ate mu Tanzania bawumuzza okukozesa amazzi agava mu biyiriro. Ebitundu 18 ku buli 100 eby'abantu mu South Africa be bakosebbwa ekyeya, era amazzi mu nsi yonna geeyongedde okukendeera. Mu masaza nga Freetown ne KwaZulu-Natal amazzi gye gasinze okubula, era ekibuga ekikulu Pretoria amazzi gafuuse gakubalirira. Bannansi bakubiriziddwa okukendeeza enkozesa y'amazzi mu South Africa, era abakulembeze b'ebitundu balagiddwa okuteekawo amateeka agavunaana oyo yenna aliibudde amazzi agafuuse ag'ekkekwa. Ebitundu 25 ku buli 100 ge mazzi agoonoonebwa mu South Africa buli mwaka, olwazi payipu, taapu n'ebikozesebwa ebirala ebitiiriika. Kino kikosezza eby'obulimi, eby'obusuubuzi n'eby'omu maka. Gavumenti ya South Africa enoonya ngeri ndala ya kutuusa amazzi ku bannansi bonna, nga kw'otadde okulongoosa amazzi agava mu Ssemayanja, ng'era eteekateeka kuzimba biyiriro mu Lesotho, naye kati esigalidde kukekkereza amazzi agaliwo. Kirabika nga ISIS yandikwebera mu Syria ne Iraq. Omusasi waffe MC Loy katuwa ebisingawo. Akabondo kabannalukalala akamanyiddwa nga ISIS kamanyiddwako mize gya kukirimbula abantu. Baleeta ekiso wamu n'okutya mu mitima gy'abatabawagira. Newankubadde erinnya lyabwe lyagwa mu Syria ne Iraq, Russia ne America. Babafeffettanga engwa ku lusu lw'ennyama, ekibaleetedde okukyusa envubo. Bano baagala kusenyawo buli mulabe waabwe ku maapu, nga bwe batulisa ennyonyi wamu n'okwokya ebibuga by'e Bulaaya. Naye mu Paris n'ebitundu by'e Bulaaya ebyetoolodde bagamba nti tebatidde, era ISIS tebagirabawo okuggyako nga kino kigudde waabwe. Nga bwe gwali nga 12 mu mwezi gwa Musenene, abantu 43 mu Beirut baafa. Kyayogerwako mu mawulire, n'abalala 26 battibwa mu Baghdad nga 13 mu mwezi gwa Musenene. Kogatta abantu 17,000 battibwa mu Iraq mu mwaka 2014. Aba ISIS bo bali mu kwesasuza olw'okwekalakaasa okwali mu Syria, ng'era wano bakoze amawulire. Kirabika nga Paris gye bakutte mu liiso, ng'era bino bye bimu ku biri e Somalia, era we tuteegendereze byandikoona ku butaka. Sigadde nze MC Loy nga mbaweereza ku Newsbeat. Weebale nnyo MC Loy ogatutuusaako. Bingi ebyogeddwa ku bukujjukujju bw'Abafirika, era mwami Ishbira Zeferu y'omu ku bakagezi munnyo aboogerwako akakyo kano. Ono mu Ethiopia ow'emyaka 35 yali yatendekebwa kuba musawo, naye omulimu gw'okuvuga ennyonyi gwali gwamukwata omubabiro. Zeferu yafuna digiri ye mu by'obulamu mu ssettendekero ya Amaleya, era oluvannyuma yagezaako okweyunga ku ssettendekero y'ebyennyonyi mu Ethiopia. Naye obuwanvu bwe bwali tebumala kutuukiriza byetaago bya ssettendekero lino, bw'atyo n'asalawo okwekolera ennyonyi ye nga ye mugoba waayo. Okukola ennyonyi ye kwamutwalira emyaka 10. Ono yeeyambisa omutimbagano ewamu n'okusoma obutabo obukwata ku kuzimba ennyonyi. Yagipanga ng'akozesa embaawo, ebyuma, aluminiyamu n'engoye. Gy'emipiira gyayo yagijja ku pikipiki, ate ingini yaayo yo yali yagijja mu mmotoka emanyiddwa nga Volkswagen Kikere. Yali ayagala ingini okuva mu mmotoka ekika kya Ford, naye yamubula mu Ethiopia. Naye ekiwujjo kyayo yakikola mu mbaawo okuva mu Australia. Yadde eno ennyonyi yalemererwa okuzituka ng'amaze okugipanga, mwami Zeferu tekyamuyuza ttama. Omunakenya Gabriel Nderitu yagezaako okusitula ennyonyi ye mu bwengula emirundi 13 ne birema, naye mu 2007 Omunigeria Mubarak Ahmed Abdullahi yasobola okusitula helikopita ye gye yeekolera. Zeferu agamba obuzibu bwe yasinga okufuna be bantu abali bamuyita omugwi w'eddalu, nga bagamba yeerimba bw'okukola ennyonyi kuba kwabako enkufu bokka. Zeferu asuubira nti ajja kufuna omukisa okutuukiriza ekirooto kye nga ingiriya mu kitongole kya NASA. Ebyewuunyo bikyagondomola ku Ssemazinga Africa. Omusasi waffe MC Loy katuwa ebisingawo. Ekibiina kya Tunisian National Dialogue Quartet kyawangudde ekirabo ky'abalwanyirizi b'eddembe Nobel Peace Prize olw'okulwanirira enkola ya demokrasiya mu Tunisia okuva mu mirerembe.
yadde munnayuganda Victor Ochen teyasobodde kuwangula kirabo kino ku myaka 33 egy'obukulu ye mufirika akyasinze obuto okulondebwa ku lukalala luno. Ochen yazaalibwa mu disitulikiti ya Lira agamba bazadde be tebalina ssente era nga n'ekitundu kyabwe kibonyaabonyezebwa nnyo abatujju n'abakalamoja ababbi b'ente. Yakolanga obuli mulimu okusobola okweyisa mu ssomero era yatunda ku manda awamu n'okulongoosa mu sitenseni ya leediyo. Ochen yali ayagala kweyunga ku ssettendekero lya ggulu naye teyasobola kubanga lino ettendekero nalyo lyalumbwa abatujju. Mu 2023 abampembe bakkonyi beeyongera okuwamba abaana n'abakyala. Mukulu wa Ochen gwe bayita Omala naye mwe yalugendera. Kino kyamuleka n'obuvunanyizibwa bw'okulabirira ab'omu maka era mu 2024 n'afuna omulimu mu kitongole kya Straight Talk Foundation afunire magala eddiba. Mu 2025 yatandikawo ekitongole kya African Youth Initiative Network okuyamba abavubuka wabula kino ekitongole kyasigala mu buwandiike kubanga teyalina ntandikwa. Naye mu 2007 ekitongole kye kyafuna obuyambi bwe kyali kinoonya. Abaakosebwa obutabanguko bwe bafuna essako okuva mu kkooti y'ensi yonna. Ekitongole kya Ochen ekya INET kyaweebwa $5,000 eza euro okusobola okukakkalabya emirimu gyakyo era kikoze nnyo okusomesa abavubuka abali bavudde mu ssomero olw'entalo n'okuyamba ab'ebisago okugenda okubalongoosa mu malwaliro. Newsbeat yayozayoza mwami Victor Ochen olw'obuvumu obw'ekitalo n'okuwangula ekirabo ky'omuvubuka asinze okukola ekyenjawulo mu matwale ga Bungereza omwaka guno. Sigadde nze MC Loy nga mbaweereza ku Newsbeat. Weebale nnyo MC Loy naago gatutuusaako. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma n'olulala tulowuliriza amawulire amalala agookya. Sigadde nze Ladies Like. Gano ge mawulire ku ngoma, wulira amawulire, tuula, kalira, wuliriza, goberera okuva ku studio paka ku street ge mawulire. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Goberera engoma. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Goberera engoma.